omuntu agula ettaka si mukugu nnyo naye ku mulundi guli watunnyonnyola ebintu omuntu byayinza okulabako n'amaaso n'amanya nti kino ekyapa kituufu. Ekyapa kino kuli bawandiikako nti bano abalimu ba administrator oba nti bano bannannyini baddala ekyo omuntu akiraba atya ku kyapa. Twasanga ebyapa kuliko amannya nga 10. Naye oyawulo otya nti bano mwami Kizito kino kikyenga ye wanaalimu nga administrator. Ekyomukisa mu ggwandisizo ly'ebyapa bwe baba bawandiika administrator mu kyapa bongerezaako n'ebigambo nti administrator of the estate of the late gundi ne gundi. Ekyo kitegeeza nti wadde muwandiise ku kyapa ekyo naye muwandiise ku lw'obuyinza obumuweddwa kooti addukanye estate eyo ku lw'abalala abalina okubeerayo. Naye weegendereze era mu nsala eno gyenva okusoma ey'aba Baluzige n'Eddumba, omulamuzi yagambye nti ekyapa ne bw'okirabako nga ebyo tebiriimu buvunaanyizibwa bwo okugenda okukola saaki ku land office gwagula kubanga oyinza okusanga ku land office nga baakiwandiisa administrator naye ng'ekyapa tebiriiko. Tojja kuwaayo mpoza nti nze ekyapa nakirabako naye saalabako bya administrator. Kooti egamba nti olina obuvunaanyizibwa okusukka ekyapa ky'olabyeko n'ogenda n'okola saaki n'olaba saaki oba nannyini egamba baani era bannannyini esobola okuzza amannya nga kuliko ebigambo ebyo nga egamba administrator of the estate of the late so and so and so nga wano bano Philip Dumba ne Luzige David ba administrators ba estate of the late Makumbi Charles ebyo birabako. Naye weegendereze nti kisobokera omuntu asobola okubeera administrator ate era nga beneficiary. Kaakati Luzige David nga ne munne Philip Dumba basobola okubeera ba administrator naye batuuka okugabana ne bagabana ekyo ekyapa kye babadde baliko nga ba administrator. Awo kibakakatikako okuddayo mu land office ekyapa ne bakijja mu administrator amannya ge gamu agaabwe ate kati ne beewandiisaako nga ba beneficiaries. N'olwekyo gwagula weetegereze ekyapa ekirimu ba administrators kati ekirungi n'ennongosereza mu tteeka erikwata ku kugaba ebintu by'abafu Succession Act yasobodde okuteekawo embeera eyo nti kati ba beneficiaries kyabuwaze balina okuba nga bawaddeyo consent. Luli kyalinga nga gwe olina kutuukiriza buvunaanyizibwa bunoonoonyereza naye kati kiri mu tteeka. Transfer tesobola kubeerawo, subdivision teyinza kubeerawo okuggyako nga abalina omugabo ba beneficiaries bagabye consent. So kati oyambiddwako n'amateeka gakulaga nti gakibuuza naye era naawe olina obuvunaanyizibwa bw'olabako administrator okubuuza ba beneficiaries be baani. Osobola okugenda ne mu kooti gye bajja ebbaluwa zino n'okebera ku fayiro ba beneficiaries be baani kubanga bayinza okuleetera abantu nga banna nga bali awo naye nga mu mateeka si be ba beneficiaries. N'olwekyo olina obuvunaanyizibwa ogenda mu kooti n'olaba fayiro yaabwe n'olaba ba beneficiary be baani. Bayinza okuba banna babiri yonna nnamba eriko n'olaba nga batadde omukono ku buguzi bw'oyagala okutuukako.